Mubera ku TV olwokuna ne mulaba OMG yene kakano kati bayimidde waliwo agenti oh my god abaganda bagandi ulala na omusimu bagandi wow laba kapo mukubireko kubali eno kajja egera kasimayiro ka Lawrence nemmire jagalo okyuke kayimbako otunulira omwami wo n'omwami atunulira omukyala we. Kwatako mutima owulire bwe gukuba oba akyalinga bwe yazze mubuulire akagambo mu kutu akanaamusanyusa okumala omwaka. Wulira laba smile what a good love ng'osirise SBL njagala buli omu akuba engalo zibwatuke ng'akabaawo zikubire ddala bakongera ecupa ya viga abaviga akalulu akaviga njagala nangamba nti uncle your daughter has nice ears, could you please touch on and I see obanga kyenjogera kye kituufu kwatako ku matwago tulabe kyamwagalako ulira engalo eziwewera abasimayiro ya mmire bengalo mwabekobe naye mbuga yabazaala omwana omuwala mmire nembuuza mmire nemugandi gwe omusajja ono omunene oyo ogenda kumusobola nange addadi ate wakwetikka kikiki omwagalako ki nange alina engalo eziweweera kwata mu ngalo za kyamufumba owulire labalaavu ya mmire kiri kimu kyokka essebo damali omusajja oyo nga bazadde bagenda okwogera akwagalako amatu gyonookoma okumuwulira. Sulemaani agamba nti omukyala wulirizanga nnyo mu mubuulizi omukyala mubuulizi 2:5 omukyala owuliranga bbaawo buli n'owuliranga abakusinga Mukama Katonda waffe anaabeeranga naawe. Katonda bw'abeera naawe omukisa gujja ogw'omu kibuga n'ogw'omu kyalo essebo n'olwekyo muwulire nnyo kubanga akwagalako amatu. Lawrence muwala wange akwagaddeko engalo buli lw'onoomukwata obulungi n'okwatayo ebirungi n'engalo zo n'oleetanga agenda kufumba tukumewo wano oluvannyuma lw'emyaka 25 tujaguze nga senga maama wo Namayanja akyali mulamu, nga senga maama wo Nantumbu akyali mulamu, nga senga maama wo Saala nga naye akyali mulamu mu myaka 25 tujja tujaguze nga taata wo Kintu Musoke ng'akyali mulamu mu myaka 25 tujja kubeera wano kubanga Katonda ajja kubeera mu mmwe bano z'engalo zewulira bakuba kubanga bakwagala nnyo nabali ab'embogo. Amina. Tulaka ayagala atuuze munne ayagala yabatuuza ebintu by'omukwano benyuma kati waliwo akutte bbaawe mungalo namuga naye ddaddi gwe nga tontuuzanga kuba kiri mu busubi ngaabo ng'omanyi okwekoza. Mu kiseera kino njagala okuyita abako era nyongera okwebaza okusiima mmire n'otakomaawo naffe bakadde ba mmire n'otwagala ate era n'otuwa ekitiibwa ekyo nkibasaba nammwe mwembi buli omu awe munne ekitiibwa era ayagale nnyo munne. Tusaba Omukama ekkula lino lye mutuuseeko ayongere okubabeera mubeere mirembe nembeebaza n'ekirala okuba nti buli omu ategedde munne. Okuva lwe mutuuse ku ekyo kitegeeza buli omu ategedde munne era nembasaba mwongere okwetegeera era nembasaba mwongere okwagalana ne Katonda gy'ali abeewuunye. Kama waffe yeebazibwe nnyo nze ndi wano nga maama wa mmire
lw'abakulu bange ne bato bange abatasobodde kubaawo olw'ebizibu ebyagudde mu famire, naye bantumye okwebaza okusooka ennyo omwana wange Mire nkusaba ontunuulireko. Mire mpaayo akadde bambi, nze munnange nkwebaza nnyo, oba kaneebaze Katonda eyakuwa amaaso agalaba, walaba ekintu ekituufu. Nkwebaza omulimu ogwo gwe watukolera ffe nga famire y'omugenzi Musa Kamakabina. N'olw'ensonga eyo nkusaba ekintu kimu, Mukama nga bw'akuwadde amaaso amalungi n'otunula bulungi, fumiitiriza ku ebyo ng'osinziira ku bigambo ebadde bikuweebwa emabega yonna. Nkusaba oyagala ennyo omwami we, nkusaba omusseemu ekitiibwa, nkusaba obeere ekimuli ky'omu nnyumba yo, obeere omukyala omwegendereza mu bunyiriri bwaffe buli bwe twasomako. Mukama ajja kuwa omukisa nga weekwasiza Katonda, ng'ofiisaawo akadde n'osiibako n'osabako, Mukama ajja kuwa omukisa. Nesiina nansitulawo naye kunanga nsiima ndowooza era omanyi nti nsiima. Mukama abawe nnyo omukisa, abongere buli kye mwetaaga kyonna, abongere omutima ogutwagala ennyo ffe ng'abaana kwe mulaba ennaku gye tulina. Amiina. Bakadde bange tuli wano abavudde ebakijjulula Kalungu nga tweddira ennyonyi, si zonna nnyonyi naye tweddira ŋŋaali. Nyimiridde wano ku lwa kitaffe Lwati Honorable Kintu Musoke ng'atutumye obubaka okujja okwerekera muwala waffe ono ku masanyu gano ge tuliko olwaleero. Mwami Kintu Musoke ne Ssenga eyafuuka ensonga bantumye okwebaza nnyo omutabani waffe okutuukiriza obulungi endagaano nga bwe yatulaga. Mutambule bulungi, mube n'okwagaana, buli kye mukola Mukama Katonda gwe mba mukulembeza. Ku lw'abantu abavudde e Kalungu, Omukama abeere nammwe. Naawe abeere naawe. Abagenyi abakule Nanyonjo, Mirembe, Damali, bannange mwenna mwebale okujja. Neebaza nnyo mwenna buli omu kyakutteko okulaba nga tusobola okubeezaawo omukolo guno. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Saba omwami waffe taata, tukwebaza nnyo olw'okusalawo okutwala omwana waffe okubeera omukyala mu bulamu bwo bwonna. Taata, kyenkusaba oba kyetukusaba, nsaba otunule ku mwana waffe oyo. Omwana waffe nga mulungi nnyo muwombeefu, era Damali talina kyali kwanukula kyonna ekisobu kubanga twamutendeka bulungi. Damali, nkusaba byonna bye twakutendeka era bye twakutendese, nkusaba obituukirize. Omwami waffe, omwana waffe omukwate ng'ekyatika. Omwana w'abandi taliiko nkovu, taliiko lubale, saagala omuleeteko olubale. Tukusaba omulabirire, mubeere n'essanyu, mubeere mu maka gammwe agayina emirembe ng'erinnya lyo. Mukama abakuume nga mwekwasa Katonda. Bw'olaba bigaana nga bikaluba ng'omukoowoola Mukama nti taata wano wagaanye,
nyamba nkwatireko mwembi mwekwasa Katonda mulabirire abaana mwenna mubeere bumu Mukama abawe omukisa abakuume. Ulira muntu agenda na kirabo, ekirabo kiva ku ntobo ya mutima kye bayita ekirabo, noga gundi njamuwaayo enkoko ku lunaku bwe ruti oba njamuwaayo akakadde. Oli bw'aba yakaleese ne bw'aba agenda kaleete ukakwase Lawrence gwogende. Tetukyakola ffe abamu bwe mulaba wano mbagazi ebirabo binaabiwedde naamwe wagabula ebirabo ate oyogereko eri gye tuli. abalina empute wanika atunda toyingira mwana na empute ogijjayo obudde buzibye ate ngera waliwo n'abazze okunoonya. Oli amulabira no ku Mbaga ne bawanyisiganya essimu kana akaseera nga bagere bagenze nze CEO ate era director waayo. Oyagala abalungamya b'emikolo bonna Embaga zonna oba oyagala genda Rwanda oyagala forum ekitongole ekitwala NGO forums zonna ne CBO zonna mu Masaka tukola enguudo n'okuzimba amayumba era bw'oba otwetaze office eri mu Nyendo ekizimbe kiriko MTN waggulu jangu tujja kukolera bulungi buli kyoyagala. Naku zino Musika City tubeebaza mutwebalize nnyo City Town Clerk ne ba Town Clerk aba divisions batukoze bulungi nnyo. Mwami Kasawula Mwami Lawrence bana abaana kye batukoze kati gwe osigalidde.
this moment nja kusaba emperekezo zimpera kayimba abamu bajje side gyendiko abala bagenda eri side yemma abaana abamazina laba enjala ez'ebbeeyi ese enjala mmere zinanyigetto zijja kunyiga kiri wano laga abantu enjala ezamazeewo akakadde akamu n'emitwalo 8 balageeko mirikola bwoti ngalo n'akaweta labalabala kadde kamu 1.8 million just paid each one manchua kali gwe omukolo gugwoba ani abasoosotolake festival werekero yingirire emabega ensoni emwimana nesooka ogireke aleeta ekyokunywa naye akireeta okuva ku mmeeza y'abagole laba omukabba kyebuguli wano tulaba kwina abeera mu honeymoon sire ze ndikojjaawo omusajja talya kibigo kimu mwongere omusajja mmere bw'omuwa ekyeggulo omuwanga n'ekyekiro nze kojjaawo zeggamba omusajja bw'alya ekyekiro alya n'ekyenkya mwongere Selector yala tukubire mwami kyamufumba mu ngalo alina apatayiti tukiriza omusajja ataagula emmere bamulabira mu kulya olaba alidde ekibogo kimu ng'omanya agenda kulamyera mu nnyendo naye onaagula nkota mwekakyo laba ono kakamulanga laba laavu laba omukwano ongereko wange asmailo omujjadde olikwatidde kong onywesaako munno bwakunywesaako labalaawo labalaawo mire Lawrence bali kuma sister sotodiwe bestman bestman bamusowani n'abagole tebanaavaayo nja kusaba tuveeyo eyo mireni ne mwami ofukamirawo togenda nnyo mu maaso esowani mugimpe nayo enswani mugiteekewo ku mmeeza awo bataata baginyinabo enegeragena mubasawo wali ekibasimamu kyamufumba neddamani tetuteekamu okwebaza kyekiddako otyo ekiseera kino mumpeeyo essowaani emu nja kusaba abazadde abaana bano bakiwayimirire wano gazebe emeyaka Mecha Moses ne mama Dr. Gaud mwimirire waggulu awo mzinalo guno ngukwase taata ne mama bakyamufumba tubakwasa certificate eno ng'akabonero
akalaga nti olwaleero nga ennaku z'omwezi 3 muyingidde mu kitabo eky'ekereziya eky'abafumbo era muli bantu batukuvu mu bufumbo. Omukama ateekemu omukisa. Ngalo ez'amaanyi. Abazadde baffe tweyanzege tubasuubiza okubagondera era tubasaba mubeere wamu naffe mutukwasizengako okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa waffe ng'abafumbo. Omukyalo ono ye yatuzadde emirundi mingi mu konfirimansiyo, omuzadde, omukozesa ate ne Mozesi muganda wange nga batuyita e Masaka neyanzege. Ngalo tweyanzege bestman kumukaluwa mulimu ebiwandiiko ebirala munda omwo temubisuulanga. Bestman ajja kuntwala mu ngalo batufumbidde cake ate nga bakama baffe emmere gyakola mu Kitovu hospital. Mmere akola emirundi 2 Masaka Naira oyo yingirira kyamufumba olira muletse ebirabo akalulu we mwana wuyo mire dama yitire eno ewaliyo basatu basizaala bakadde baffe tubalinze mwana wamajja roe balo tuyanzegesenga ojo selector kati obudde buntwala kantindigwa nja kusaba organizing committee mwami Abendarike Sonko chairman eyakulembeddwa mwami Sonko tweyanzizannyo njagala Emikolo group bakulira njagala bamaids
Banaraka.